How is everybody doing? Mugamba Mutia, Uganda, Tanzania, Nairobi, Kenya, East Africa, Africa, and the world at large. How is everybody doing? Mugamba Mutia, man. How is everybody doing? How is the quarantine treating you? How is everything treating you? In Uganda, the president has just extended the lockdown for the next 21 days until they find the proper masks for each and everybody. But anyway, you're welcome to MMTV. I remind you, please subscribe to this YouTube channel. Subscribing hit the subscription button so that you don't miss out on each and every story that we bring you live and direct. Later on, the story ya mwana mlenzi bamuyita Eddy Samsuza. Abanji mumumanyinga Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ono ngabo mulaba awo. He's a Ugandan recording artist. Recording the nyimba nyingi is really successful. Nezimu winning is award nyingi muli BET award muli nominating awards nyingi is around the globe, around the world, yeah. Award nyingi So Eddy Kenzo no yavayo ne management ye nalabikanga asaba management ye nabagamba banaye munzikirize nkomewe Uganda. I come back to Uganda nsobole nango tambuza emirimu gyange sobole okulabika nga nsobole okomawo nange neyagale nga bana Uganda bannange. Recently mwami Sam Kutesa yavayo nawandika ekiwandiko kuva mu Office of the State House nawandika ekiwandiko ngalaga nti no okomawo kwa bana okomawo bakirizaako abana Uganda basatu, only 3 Ugandans boka ngabe bakiriza okomawo. Era nga bomulaba Eddy Kenzo akyaliyo ali munsi ya Ivory Coast. Bayimbi bangi bali bamugaye makumu private jet emulete nga bo bakiriza bajimuwe naye nga ekyasigaza okola kusaba permission from the state or from everybody who is concerned okuva mu Uganda, ba officials ba Uganda bazabike nga bamukiriza asobole okubanga akomawo mu Uganda. Naye abantu abasatu bebasayiningira bo abantu bekalakasiza nyine bagamba temisa kukirizaako abantu basatu. Very many Ugandans are dying in China, very many Ugandans are dying in Dubai, very many Ugandans bali mukufa munsi ezenjawulo. So even Eddy Kenzo, who wants to perform and to lift the Ugandan flag, akyaliyo essaawa zineno naye mukyamuganye okujja, but you allowing these Ugandans who are on even their pleasure kubanga baneno amawulire yagagamba bano kuliko omuko wa Sam Kutesa, kuliko n'abaana ba First Family abasigadde ababiri cause amanya gali awo. Antu bavudde mu Uganda ne bakivumirira. Bobi Wine yavaayo n'ayimirira ne bakivumirira ne bagamba tosobola kukkirizaako omuntu omu babiri basatu nga be bajja mu nnyonyi egendamu abantu abali over 700 people n'okkirizaamu abantu basatu bokka. So Eddy Kenzo ne management ye basaba okujja. Eddy Kenzo ne bamugamba manager we yagenda ku internal affairs nagenda n'asaba alabike nga Eddy Kenzo bamukkiriza bambi okukomawo mu mirembe, bamukkirize bamuwe ennyonyi bikwano gyemirala bagimuwe ennyonyi alabike nga esobola muleeta. So bino byagudde mu matuga ba officials aba internal affairs ne bagamba temulina kyemutugamba. Era Eddy Kenzo ne balabika nga bamugaana okukomawo mu Uganda, ne balabika nga bamugaana okukomawo essaawa zineeno. Bamugambye bw'oba tosobola kugumiikiriza n'olinda airport zino ne ziggulawo, oba tosobola kugumiikiriza n'olinda buli kimu ne kitereera, akawuka kano tutabika nga tukagoba, otuuse okubeera nga okyusa obutuuze, ofune buli kimu n'erinnya bakukyuse bakutuume erinnya ery'omunku ba Ivory Coast eyo. Nenga kino man, this is too bad. Too bad for Eddy Kenzo, because Eddy Kenzo yavaayo ku social media platforms ze na posting naga bannaye munkabireko nange bannaye, I miss home, I want to be home, nange bannaye njagala kujjako waka, so mumbeerere munange munyambe nange ndikyaliwa musobole okunyamba nange nsobole okukomawo. Naye buli kimu abantu bali ku Facebook okwo nga bamuddamu buli omu nga bw'ayagala. Bamugamba anti wagenda tunda Luganda lutunde luggwewo, anti wagenda kukola kino.
so ate bantu bali bamumanyidde ku kintu ky'okukabira government where are you nga bamuyita Mr. Government where are you naye Eddy Kenzo bavudde ne bamugamba batosobola kubeerayo eyo otuuse okubeera nga okyusa obutuuze so bamuganye okudda mu Uganda bamuganye okudda gundi baganye omuwa permission so omusajja watu akyaliyo eyo